Tweyongerayo oluvannyuma lwa gavumenti okujjenta mu musango gwe yabadde evunaana munna FDC Dr. Kizza Besigye ogw'okujeemera ebiragiro bya poliisi. Ababaka ba paalamenti n'abatunuulizi b'ebyobufuzi bavuddeyo ku nsonga eno nga mu kyo basabye gavumenti etunule mu ky'okukola gavumenti ey'amuzzaŋŋanda ey'okugabana obuyinza ne Dr. Kizza Besigye. Joan Kisaache katuwa ebisingawo ku ggulire lino. Oluvannyuma lwe yali yesimbyewo ku bwa pulezidenti Dr. Kizza Besigye okubeera ng'akyali mu busibe ruzira, abantu omuli n'ababaka ba paalamenti beemulugunyiza ku ngeri gavumenti gy'ekuttemu ensonga eno. Ababaka bategeezezza ng'ekyokusiba Besigye bwe kitali kya bwenkanya ng'era kuba kulinnyirira ddembe lye ery'obuntu. Basabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuba omwenkanya eri n'abo abamuvuganya mu kifo ky'okubayisa ng'ekyokuttale. Naye lwaki bamubonyaabonya? Tasobola kugenda mu kibuga, tasobola kugenda mu banka, tasobola kugenda mu kanisa, tasobola kugenda okukyalira omuntu, bamutaddeko bamugobedda buli bwagenda. Musango ki gwe yazanga mu Uganda? Emuleke, emutte, abeere bweru, afune eddembe lye, abeere n'abantu be, so si kumubonyaabonyiza mukomera. Ate kati Besigye okumutereka eri mukomera kiba kiyimiriza emirimu gy'ekibiina, kubanga amagezi muwabuzi wa pate era kati agamagezi tuba tetukyagafuna, bagagaliddeyo mukomera eruzira. N'olwekyo ffe tulaba nti si kya bwenkanya, ayina eddembe ly'okufuna bail, ne bamweyimirira agende mu kooti awozenga ng'abantu abalala bwe bawoza. Singa bakola ekyo kijja kutuwaayo ku mirembe. Gavumenti erina okuba ng'ewuliriza, erina okuba ng'ewuliriza n'etuwuliriza. Gavumenti erina okuteeka ekitiibwa mu bagivuganya, kubanga awo wonna human rights bezoononekera. Omukugu mu byobufuzi Professor Baregu agambye nti gavumenti etunulire kyakuteesaganya na Dr. Kizza Besigye okusinga okumutulugunya. This is a political problem. It is not a legal problem. So it looks to me that Uganda should give itself room to negotiate, because what is at issue is not Besigye. What's at issue is democracy in Uganda and the notion of legitimacy. Giweze emyezi ebiri bukya Dr. Kizza Besigye akwatibwa naggalirwa mu kkomera eruzira gy'aweera ennembera n'emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe bwe yeerayiza ku bukulembeze bw'eggwanga. I, Kizza Besigye Kifefe, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I shall preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Ekibonerezo ky'okulya mu nsi olukwe kuba kuttibwa nga ssemateeka bw'alagira. Kisaache Joan, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.